وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Onakule gulo tusokya tubaza Allah subhanahu wa ta'ala akyatulekedde akalemerezako obuwangazi okutuusa mu kiseera kino. Tumusaba se okusaasaanya ebyenga n'emirembe kwekibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mbalamira nga sejjeemu tutiriza okutya Allah. Tukimanye baganda bange nti obulamu buno obwensi bulamu butono era tuli mu transit. Obulamu obusinga bwe bulamu obw'oluvannyuma lw'obulamu buno obwensi. Waliwo sunna gye ndabye esuulibwa abantu baliisa kkono banywesa kkono. Bannange owekibwa Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yagamba la taakulu bishimalin wala tashrabu bishimalin. Temuliisa kkono wadde okunywesa kkono. Nawe ensonga n'agamba fa inna shaitana yaakulu bishimalin wa yashrabu bishimalin. Kubanga sitaani eriisa kkono era nenywesa ki? Nolwekyo okulya n'okunywa tukozesa omukono gumu guno ogwa ddyo. Ne bw'obanga obadde oli enva katugeze mpuuta nga baba bajja kukyoza ekikopo, ogwe ogulya gwennyini n'owummuza oluvannyuma n'okola otya? N'ogunywesa. Nolwekyo sunna eyo tugiteeke mu nkola insha Allah.